gula omusenyu naye n'agamba ezo zijja kusasula omukozi oba zijja kugula amabaati n'azimba estate n'agiteekawo ffenna ne tusomera mu masomero ate nga gabbeeyi yafa ffe tetumujjanjabyeko nga tayagala ssente za mwana ye yejjanjaba nga ye self reliance nga ye omuntu kakati bw'olaba omuntu afaananye bw'atu yazuukuka nga ssaawa 4 n'awuliriza kaleediyo ke n'agenda ku sayiti ze n'atuula nalinnya baasi ku myaka egyo gyonna omuntu owaleero agamba bwenfa enkya. If you don't believe in the system tosobola kimakinga kubanga kitekinga time kati tasobola kuboya te sente nazikola bulungi kati n'atandika era kyokola ate nga omuntu akoze sente kikwanguira mangu okumanya omuntu atakoze nga nayazire kuba sente gy'okoledde ogenda okutuuka awo nga discipline already ekulimu era oli nga tazikoze ogenda okumulanga azisaasaanya teri muntu akola sente teba kubulimba teri muntu akola sente azigaba bwatyo wakalaba mirundi emekanga suli agenda kasuka sente ozaayina mmeka bw'otuuka n'ogamba nsazeeko bonna ebyokunywa bakole eki kirumira teri muntu akikola ekyo nga sente yazikoze bukozi kubanga okuzifuna olina you see with money it's not what you achieve it's what you become. Gwe kyokola bw'ojja kujja otunulira agibakaluba nti nno akoze mu real estate. Real estate nange kangende nkole mu myaka 2 oyagala results ozikole ki ozirabire wali akulimbi ebintu ebirungi ebinene bitwala time obugagga obutali bubbe bwetaaga ekitone nnyo emyaka 10. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zezo CRUZ Bridal Center powered by Africa One Tours and Travel era nga bakutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 24 August tugenda mu European countries zigenda kubeera 3 gwalina abaana trip y'abaana bato kuva ku myaka 7 paka ku myaka 18 tugenda Italy, Spain ngate kwotadde ne France. Italy, Spain ne France baagala okutwalako abaana bammwe mutambuzeeko abaana ng'obudde bukyali tambuzaako omwana wo ng'obudde bukyali oba ng'okyalina obusobozi ate obulamu bubere nga butambulira ddala bulungi nnyo. Tuli ku CRUZ exclusive olunaku olwaleero. It's a very big opportunity. Mukisa gwa mulungi nnyo. Ndi ne Haji Bakaluba nange wekijja ku Haji yawamba TikTok eyo la video ze nga zitambula abamu ne bamuvuma abamu ne bagamba motivational speaker mwatutama abamu ne bagamba mutubuulira biki omulaba mutuge abantu bagamba motivational speaker mutugamba watunda obuveera buna simanyi watandika n'obuveera buna ate akati olina akedi ate akati olina molo lwaki mutugattagatta naye Haji byonna byonna muligumira ne musigala nga mukyatutambuliza obulamu. Amiina. Naddala faamu abavubuka abatuula ne tulowooza ne tufumiitiriza omanyi abakomentinga teba implementinga bye bamwogera batono nnyo abakomentinga ba implementinga naye ate ffe abasirika n'owuliza video n'olondamu n'ofunamu ebyoyagala okuyiga oba oli awo tufunyeemu n'otegeera n'engeri obulamu gye butambula. Haji tusanyusa okulaba abalabi bange nkiwagwe mulundi ogusoose okulaba ku mukutu gwange mbadde nsaba babuuzeeko nomutandikira abalabi baffe abalungi nsanyusa nnyo okubaako naawe nammwe wano olwaleero gwe mulundi gwange ogusoose okubaawo ate nawe bwana Allan nenkweyanza okubanga watutte obuvunaanyizibwa okunnoonya mulimu abalaba ne basalawo okugamba nti ffe tujja kusiimira Mukama oli obudde bwonna naye mubaamu abagamba nti awo musajja katumuwe ebimuli bye ng'akyakola ki kontenti ono ffe gwe tuteekayo njagala okutegeeza si wa myaka gyakakati okutegeerebwa lwa nsonga nti entegeerayo
yekwagaza kyekiriwo naye nga tukyali ku ntegeera y'olwaleero abantu bajja kulwana nnyo okubitegeera sinakindi kye bajja bitegeera naye ate abaana baabwe osanga balikola ki bali bitegeera nze bwana Alani abantu bensomako oba bengoberera bafadde emyaka nga 40 oba 50 naye bye bawandiika tebalootako nti omusajja agibakaluba ali mu Africa oluvannyuma lw'emyaka 40 alibiwulira. So once the information is valid tolwana oli alwana lwakuba takitegeera gwe muleka ate tomuvuma back kuba endaba yiye ebintu weekola ki weeri ku ddakiika y'omusawo bwakugamba nti tolya nnyama toteekamu butto toteekamu sukaali oyinza obutakirabirawo naye ye olw'ensonga nti alina information ku ki ekisobola okuvaamu era ki ky'osobola okufunamu singa oba tokikoze ye aba akufiirako kati gwe oyinza oga tomulaba nga kaga nze kasukaali okavaako waakiri entaana basiru kati akimanyi yamanyi lwaki kati pressure zimala kutuluma kino kimala n'ogamba sukaali mwagala nnyo naye sikyamunywa nikikyo omusawo yamukola ki yamunzijjako omuntu amala kutuuka mu kiseera kyakutaakiriza bulamu naye ate nga wali n'ekiseera wamugambira nti singa tokikola osobola obutaba mu mbeera eyo naye n'atuuka nga ataakiriza bulamu kati alina ku makerenda n'alyoka agamba kakati awo n'ogenda okulaba ng'akikoze eki nze omubiri gundaazizza nnyo naye ndowooza emyaka yali 2016 bagenda ne bankeberako ne bagamba Kristo wange alinnye nali sikiwulirangako nga sinaamu kirwadde kyonna kikola ki bwana Alani naluzinga weight mu myezi egi emmere nagikontrolinga nengenda nenziruka emisinde nenkola ki naye ekyamala okutuuka si kugamba nti information nali sigirina naye natuuka ekiseera nga ndabye nninamu essuubi ly'okufa kati olw'okwagala obulamu nenkola ki nentereeza omubiri gwonna nengukola ki nenguyiwa kati olumu abantu ebintu bye twogera tabiwulira naye osanga luliba olwo oba aligenda ku buko ne bakwata musanji we ne bamutuuza mu maaso ne bamukwata gye ne bamusuula emabega omanyi babayita mu kutuula mu ngatto ne bakutuuza mu ngatto noddeeka ne weebuuza lwaki bantuuzizza mu ngatto ogenda okwekanga wajjidde mu kapulimo ng'eryanda eri mufu ne livaasi tekola omusajja ajjidde mu mudidi n'omanya kati awo n'ogamba nyiige oba neetaasa nsanyusa okubaako kati buli omu ariyakitinga waayagadde kureyakitingira kati kati mulimu abagenda okugaana okureyakitinga naye gwe tofaayo information giteekeyo okutuuka waalituuka mu situation nga akyetaaga n'agamba nti kuba buli omu alokokera ku ssaawa ze olina bw'omwesibako n'omuwa information yonna nga okulokoka kwe tekunaba kutuuka takola ki talokoka tukwatagana gwe olwaleero olina emikwano mutambula oli akugamba kakati weekolerere kino kikole booti ne booti owuliranga luyimba lwe bali kusiba ne bakutwala nga munoonya ssente n'olaba ebitega abantu bye boogeza anti mbadde njira bwenti mbadde nkyakola bwenti mbadde nkyagira bwenti lwoliddeeka ne weebuulirira noga nti gundi nali mmanyi mukwano gwange gundi nali kati okwebuulirira okwo omugezi talinda kimale mmutuukako mulimu abantu nga ye okuyiga kwe kubawo nga kimaze mmutuukako ne mubaamu abantu nga takkiriza kumala kwekoona ate ekisumbuye omuddugavu ddala ffe tetuyigirangako mu history buli ajja akola nsobi omulala gye yakoze eki weyakoma sedwa nsonga tetwagala kuyiga oba tukwatagana ekirala ekitulemezaayo abantu balowooza they can invent their own laws of life those are already written okitegedde mukama wange kati wawe otegeeredde so information eno bw'ojja ng'oginoonya nze mbeebaza mugiteekereyo abantu buli omu agikonsuminga mu budde bwe omulabe waffe omulungi tuli ne Haji Abakaluba gwe tuli naye olunaku olwaleero tugenda kunyumyamuko ensonga nnyingi naye nali agadde omuvubuka mu bintu omuli okwekulaakulanya omanyi bangi nnyo Haji
otulaawo oli n'agamba Allan mutuleeta ba motivational speaker naye balina ebintu byebatulimba kati simanyi bwe kinaawulika naye Haji bw'onyumya ebbanga liwali e London n'ebbanga ly'omaze nga wakadda e Uganda eyitawera lya myaka 5 actually giri 3 bw'onyumya ebbanga ery'emyaka 3 by'okoleddemu mu real estate omuntu omulala ayinza ga abo baali bagagga already kati atulimba ki atugamba ki atugamba ati mu myaka 3 akoze bakaluba moro n'atugamba mu myaka 3 egyo akoze kino ne bwe kiti nedda atulimba mu myaka 3 ng'obadde n'okumwana n'okola boti ne boti abamu tubitwalanga fiction abamu tubirabanga ebitasoboka naye oba oli awo mmwe mba mukoze bw'okinyumiza omuntu n'omugamba nga bw'ogambye wali nti omusawo agamba munnange sukaali oyo kola bwoti wano bw'onaagamba omuvuka n'omugamba naye nga sente ozoonoona ava mu bbaala omwenge ng'onywa mungi ye yeerabira nti obutono obutwala ssente ze oba oli awo gwe bye weefiiriza n'oleka byebisobola okuba nga bikutuusizaawo weebalinya abakazi abawala like olinga buli wiki oba buli wiki bakayo n'abawala be 5 buli mwala amwa transport buli mwala akola kiri oba oli awo nga bitulemesa kati okuwakana nti omuntu esi mugasi akano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets asobola okukola ebintu ebyamaanyi asobola okutereeza financial status ye mu bbanga ttono nti CRUZ nsobola okutuuka ekiseera nga I'm one of the biggest YouTubers abalina podcasts ez'amaanyi abantu abamanyi abatuula ku channel ebuki mu bbanga ttono kisoboka naye ate bw'ona akikola n'ofuna ate ebyamaanyi bisingaga oyo CRUZ ali akuba waliwo abalala abamuli emabega awo kati kyetwebuuza kama nti g'otugamba ogaggawalidde mu real estate era okumya kampani okola real estate as a business n'ogimejaringamu mu myaka 3 ng'olina bakaluba mall ng'olina apartments eziwera ng'olina amaka amalungi ge tulaba waliwo amaka ge nalabye ku TikTok ng'olaganinga waawo ebintu ebyo Haji faamu tugamba tebisoboka wabaawo powers eziri emabega awo tuli project kakati olaba video ezinoonya information wane Uganda bw'oziteekako you will never get ratings. Abantu bonna bakeera ekintu kye basooka okunoonya mu nsi sente. Omusajja yali zigzigla yali asomesa n'agamba nti nno sente si z'amaanyi nnyo, si za muwendo, si kikulu. Naye n'agamba bwe nzitunuulira gye ziri eri waggulu ziriraanye oxygen. Kati gwakukakasa nti kale si kibuli kimu kyonna ku ggwe, naye sente ziditamininga buli kimu ku ggwe. Ziditamininga abaana bwe bagenda okusomera, health care gy'ogendamu, emmotoka gy'ovuga, emikwano gy'olina, ekitiibwa ky'ofuna mu society. Tusobola okwagala okubigaana naye nga kye kituufu. Era n'akugamba nti omuntu yenna okwambuka watuukira waggulu ebanga pyramid, waggulu egenda efunda bweti. Okay? Waggulu awo wali lonely. Naye no wansi baakolayo nga wagazi wewati, wali congested. N'agamba nti wadde wali lonely, but the view is very clear. Okay? Olutalo lw'okugendayo bwe tubanga tukwata okugenda mu percentage,
abantu 5 ku buli 100 mu nsi yonna be balina ssente 9 mu 5 tebakola ki tebazirina. Kakati abantu 9 mu 5 bonna baagala ki ssente bazaagala. Naye ekibuuzo kyengendo okubuuza lwaki tebazirina. Kuba ffenna tuzikola ki tuzeetaaga. Nekikukakasa nti nno kizibu. Bw'oba oyagala okukwana omuwala ne kajja nga bakaleese ku ssomero buli omu mubadde mu primary okalaba buli omu akalinako crash kitegeeza competition eri ki eri very high. Era omwana gojja okulaba ajja okukeesimbamu ajja okukatwala ajja kubeera oba footballer. Lwansonga nti naye agoyinga through training n'ateekawo amasannyalaze agagenda okumusika omuwala ono agambe nti okutwala ngende ne gundi ngende ne alani ngende ne gundi kangende noono. Teyatudde butuuzi abaako quality gy'aba yeeteeseeko ku bulamu bwe ereeta amasannyalaze gali gamukole ki gamugendemu. Kakati bw'otandika okinyumiza omuntu ddala ku society eweddemu essuubi. Olaba video ng'eno bw'engiteekawo nga ebadde mu luzungu n'engiteeka mu America, abantu bonna bagenda kubuuka bagiwulirize agambe mpuliriza omusajja inspirinza nkoze bw'ati ne bw'ati. Bw'okwata the same information n'ogiteeka mu Uganda bagenda kuvuma. Okay? Ekibuuzo ky'ogenda okuvuma oli bw'akiraba nga tasobola kikola bw'atapiikingamu either nti omuduulidde ajja kuyita wa lugezigezi lwa nsonga nti gwe Mukama akusitudde. Omanyi society erimu abantu abalemeddwa. Omanyi nsomye nnyo ebintu nti buli kimu nsobola okufuna wenkikwasaganya. Olaba abasajja bwe bakwata ba slaves bwe babatwala mu America babajjako buli kintu kyonna. Omuntu gwe baasanga nga alina ekitabo mu biseera bya slave trade bamutwalanga omuntu eyakukusa drug olunaku olwaleero. The reason as to why baagaana abantu abo okusoma ebitabo, they knew the power of education. Nti omuntu yenna bw'asoma afuuka ekizibu. Era ensi oba amawanga gonna agagenda okukulaakulana gasooka kulongoosa bya nsoma. Abantu ne basoma kuba omuntu ategedde information ekutuukako yedetermining obulamu bwo. Tukwatagana. Abantu abo we babalemesa ekintu kye basooka okubawa yali ddiini. Kati eddiini nebawe essuubi. Essuubi nga babagamba nti obulamu bwammwe bugenda kubeerawo mu life after this. So they don't rebel. Ne babeeranga ku faamu nga balimanga bwe bayimba. We shall overcome, we shall. Ndoza filimu ezo ozikoze eki? Oziraba. Kati mu ssuubi eryo okutwalirawo ne bakunyigiraawo n'obeeraawo bwe kifaanana ne bojja e Uganda. Bw'osomesa omuntu ethics ez'okukola personal development and mental development akugamba Mukama yagabira buli muntu yenna. Kati ono yamu blessings yeeyita nti mugezi. There's that element in you ekukwasa amaanyi gongo omuntu n'ogejjako n'obaako gogakwasa nti alina kyekira ne mukuzala kye bagamba oyina agamba lwaza oliwo omuntu gosanga naga ozaala ddi omulala n'agamba zaala abaana mu bungi bwabo bwonna. Allah yalabirira abaana, Katonda yalabirira abaana. February bwetuuka emitwe ne gibatokota. January ya kakati obulamu bwaffe theories zaffe. Okay? Kati bwe mbadde nkigamba ekyo nze ndi musajja musiraamu. Bwe mba ngenda okukola business ne bwe nsula ekiro nga nsaala nenkera ku makya n'ensaala. Bwe mba nsala ekkubo ntunula left ne right. Lwaki ntuna left ne right? Amateeka g'ensi gansi. Bwe mba nasuze nga nsaba emmotoka masini tekumanyi. Ejja tegamba nti ono seeka yasuze akola ki? Omuganda kyagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki. Nti abantu balina we tukwata ne tumixinga ne tukwata akakokoto ne tukateeka ku bwongo. Kati akakokoto ako wano muffe abantu nga bikyagaanye bakayita tekisoboka. Tekisoboka kubanga tokyerabira. Omuntu atalaba kintu tasobola kikulabira naawe.
ate omuntu atalina information asobola okufallinga for anything kye bamugambye. Era omuntu atalina ssuubi asobola okukola ekintu kyonna kuba obulamu bwe bwonna bubeera in destruction all the time. Mmanyi ensonga lwaki nkutandikidde eno. Nange njagadde. We wabanga waliwo omuntu ayagala okubaako kye yeetuusaako ng'omuntu obuntu, bw'aba ali ku higher class afuna muntu wa wansi n'amanipulating kubanga amanyi nti nno information temutuukako. Singa mbadde njagala kwesimbawo mu byabufuzi, tewali nsonga yonna esobola kuntwala kololo kukolayo nti ngenze kukolayo campaign. Tewali nsonga entwala mu nnyonyo. Era abaayo n'okulonda oyinza okwesanga tebakola ki? Tebalonda. Singa njagadde okukola revolution, ebifo naawe mu bwongo obirina mu bwongo obwo gye nnina okulaga. Bwe baatuuka South Africa baalinga Soweto. Bwe batuuse Kenya we babadde bettagenda olabe gye babadde. Why? Lwaki kituuka mu bifo weebityo? Information bagifuna katono. They have nothing to lose. Bayina ebigambo byabwe basuubira. Thank you very much. Yago omuntu nga ense ekubye avaako mangu. Okay? Ne bw'oba omuwa information gye yeetaaga alwana naye abanga mwana muto gwowa bboto nga wabadde omujja ku bbeere. Oli mujjako lwakuba terikyaleeta matagamala. Naye bw'omuwa bboto egenda omuwa amangi akaaba kubanga kiri abadde akimanyidde. Amala kulwayo n'amanya nti kaakati wano nkola ki? Nzikuta. Kati abantu baba tebakikkiriza nti eno information gye bakola ki? Kyova olaba kyekiri ggwe kyengezaako okunnyonnyola kyotandikiddeko nti mugenda ne mutugamba bino ne mubeera mwesuddiya. Yes, tubeera twesuddiya lwa nsonga nti tokikolangako. Okay? Singa mbadde wano nga nyumya naawe ne nkubuuza nti mukyala waakolawa, n'oŋŋamba nti akola mu kibuga, ne ntandika okunyumya ono ne nkugamba mukyala wo mu kibuga abakyala babeera bwe bati ku saa 6 tebakyala bakyala benza n'oŋŋamba mukyala wange tasobola kikola ekyo, ne mugamba wewe wali otuuseyo nti buli lwe ngendayo mbeera ku dduuka ne nkugaa kaakati wali olinnyeeko waggulu eyo. Buruumu gye buli waggulu tekimwetaagisa kuva ku kizimbe. Ne nkutuninga mu mbeera bwetyo okimanya emirundi mingi buli lw'oddayeko to having that conversation bw'oddayeko otabuka. Kubanga naguddewo possibilities n'oziraba. Now that is power of association. Nkikutte n'enkiteeka mu bwongo obwo. Luli obadde tokiraba obadde fine. Simanyi oba ogezaako okutegeera kye nkugamba kino. Nanyumyako olugero obuvubuka bwali bubiri nga butambula mu kifo ewaali omuzira. Akaana akamu omuzira omanyi bwe gutandika okugenda nga temperatures zidda waggulu gugonda. Baali batambula bwe bati omwana n'agwamu omukyabwatuka n'akola ki? N'agwamu. Munne eyamuli ku mabbali n'adduka n'akwata ettabi n'alimenya omulundi gumu n'alireeta n'alisuulira munne. Akaana kanne ne kakwata nga tekannaba kunnyogoga ne kakola ki? Ne kavaayo naye ng'obunnyogovu bukayingiddemu. Abazungu ne bakubira ambulance ne bajja ne bataasa akaana kano katwala. Naye ng'abantu bafulumye mu mayumba gaabwe batunuulira omwana ono, beebuuza ekibuuzo ne bagamba akaana kano mu myaka gyako kawagudde katya ettabi lino? Ne kali kalowoozezza kadya ne kaleeta ettabi ne kafuna amaanyi ne kalimenya ne kaliwa munnaako. Omusajja yali mukulumu ng'abatunuulira bw'ati ng'azinza emikono n'agamba nze mmanyi bw'akikoze. Bwe kituuseewo munna abadde afa. Mu kufa okwo omwana ono mu bunafu bwe abadde talina muntu yenna asobola kumugamba nti nno tasobola kukikola. Okay? Ekyokukola abadde akimanyi. So obusimu obumulimu omanyi ng'ekintu kibadde kikkanga otolowooza obuuka bubuusi bwoti. Mulimu amaanyi ge tulina agateetaaga kulowooza. Gajjiddewo in action n'atandika okukola. So the only thing that could have stopped omwana ono okukola kyakoze kwali badde muntu kumugamba nti tokisobola. Noddayo ne weekweshoninga. Oba okitegeera kati wali tewabadde omuntu asobola mugamba ki? Era bw'okimugamba ng'amaze omugamba okikoze oti ayinza okukiremwa. An example
kankanda waba kyongamba nkitegedde bulungi tulina families mwe tuva waliyo abantu abamu mu bulamu nga ewaabwe tebaakula bulungi nga baoba oliawo abamu waliyo okwerogoza waliyo senga gundi yakuloga taata mama owe gundi mukakitaawo yakola bwati abantu abo oluusi bwe bajja mu bulamu bw'ensi koze interviews ku bantu n'agamba Allan omanyi mwana omanyi lwaki nze ndi mu bulamu bwente abeewakana beesonyiwa nze Allan thank you mama wange mumanyi thank you musindikira sente nze sigenda waka Allan nze waka sigendayo sikola oyo mukubidde ne ku bugalo n'omusanga n'omugamba ate taatawo nagamba haji mukubira akasimu bwe babajje wange mbafunya hotel naye kati bw'okinyonyodde bw'otyo ogenda okizula nti singa yasigala wali mu famire amugamba nti wano waffe tetuvuga mmotoka wano tetukola bwe tuti Aladigo tonnaba kutunuulira tonnagobera programu z'ensomeseza abantu baŋŋamba nti ndi mu real estate naye lwaki mbuulirira abantu ebintu bino ne mbagamba nti ŋŋenda bibabuulirira okutuuka lwe mugenda okubitegeera lwa nsonga nakitegeera nti nno linda koko gamba gundi Anthony ateekeko generator ojo stopinze wano kati wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga akabebi tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So tukyeyongera ne programu yaffe I believe obadde oŋŋamba oli ali abaweereza obuweerezaako okulya n'abeerayo ne kati nkizudde ku by'oŋŋambye abantu abamu nkirabye nnyo abantu aboogeranga kale saaga akoza nyumba motivational speaker naye abantu abatubuulirira mu bulamu bw'ensi eno nga bakyogera nnyo nti abantu abali negative mu bulamu bejjeeko ekiri munda yo kyotandika okufuna ebweru okay olaba wali obaddeko ndooza n'omuwala ne mutuuka ekiseera ne mwawukana kyeyatandika okukukola si kyekyasooka kikyeyafiiringa munda kyeyafiiringa munda kyekyavaamu actions ze wabweru atandika obutakwata ssimu gwoconcentratinga ku butakwata ku ssimu naye kyawulira mu bwongo bwe kyekyamugamba nti tokola ki tokwata ssimu okay kati kikyetusuubira ne kyetwagala kyekitandika okuleeta biki byetukola ki byetulaba kati abantu abo betuwangaala nabo ddala nga bw'oŋŋambye nti abantu abo bavaayo mu families ezo zibeera limited bajja ne bakola ebyabwe ne bitambula abantu bali betutambuliramu babeera ne kye bayita preconceived idea of you abaamanyi Allan eyabbanga emiyembe ku kyalo eyatambulanga kuno nga tayambadde essaati ne bamukuba emiggo kati omuntu oyo kizibu nnyo kurespectinga nga ggwe ne bw'otuukawo ebiseera ebisinga you can struggle all the time tasobola kigamba nti no Allan musajja yeekoledde omusajja ali respectable meetings abantu abategeerekeka yeekozeemu omulimu lwa nsonga nti alina ka Allan kaamanyi now when you meet a total stranger like me nkulaba ng'omuntu amaze okwepositioninga mu bulamu era kijja kunyanguyira n'okuwa ekitiibwa kyo nti amaanyi g'onfunako gasobola okukuyamba ne weeyongerayo kati buli wootuuka ku bantu ng'ate ogenda omiitinga omuntu agenzeeko ku ddaala eddala obaako ne kyolaba n'ogamba nti kisoboka kati buli lw'oba ng'osemberedde ng'ovudde nnyo ku muntu akugamba nti tekisoboka olina engeri gy'otandika okulowooza nga buli kimu kyolaba okiraba nti kikola ki kisoboka
mulimu ebintu nze bye nalabanga mu myaka 10 nti sisobola na kubisemberera wadde n'eddakiika n'emu kugeza naye olwale nze ntambudde nvudde wano nyinza okuva wano nvudde kati wano nengenda mu America emirundi ebiri ngenza Amsterdam mbadde in fact wano wokka wenkoze event ndowooza nga ndiko omuntu omu yekka but do you know what it means abantu ne batambula ne bava gye bavudde ne bajja ne basasula ne bakulaba they are paying money to see you talk ng'oyogera bwogezi olina agamba nti yogera naye olowooza okutuuka okukikola nakikola bukozi ntino kyangwako bugwe there's a process naye wennyini oli wano ku muzindaalo tosobola kunkakasa nti totuulangako no observing aba interviewers how they do it how they connect n'omuntu gw'atumye kati omuntu ataakulabanga weezimba okutuuka mu ekyo yatasobola kukitegeera kati ekizibu ekiri mu ekyo nti oli aba ataayagala weeyisenga bwe wali naye ng'ate buli bw'obanga oyagala okufuna miliyoni 10 ng'obadde ofuneemu oso otandika kweyisa na kukola biki owe miliyoni 10 byalina kukola kati oweemu alina birabanga lugezigezi oba weepampalika kyova olaba omuntu nti oba mugagga obani atuuka naga tusisinkane essaawa 3 gwe oba tomanyi lwaki akugamba nti 3 era bw'onaatuukawo n'oyomba ngoga ati alina olugezigezi no doctrine ye eba yakola ki yakyuka mu kakati obutayagala nnyo kulandaga kyekiri kye watandikiddeko gwe n'oŋŋamba nti batugamba mu myazi kewezi osobola kuba otya okoze sente ezo omanyi banna abali e London ng'amazeeyo emyaka 5 myaka 5 oba abamu 3 abamu babuuza ne bagamba myaka 25 naye nga byolina tabirina gwe kakati oyimirira naye ng'ate mwali abamu kati emirimu gyamwe egy'ebulaya mugimanyi nga mwali mukola omulimu gwe gumu kati godda otya wano n'otugamba mu myaka 3 nkoze bakaluba moolo n'enkola ABCD haja alimbe balala kakati nze wano wendi olowooza mu kika ewaffe banzaalayo bw'omu nedda ssebo bameka bali ku interview kakati aboogera nakedde wojjidde wano mbadde ku interview nakakati ndi ku interview olowooza mu kika kyaffe bameka abaakatuula bakola interview zino weekend nabadde Ghana nabadde tewaliyo yabadde ansasula nabadde nnoonya kumanya bameka so why don't you question the struggle and question the results lwaki to questioninga results zitwanguyira okupima yes results abantu bayanguwa mangu okuzitunulako naye struggle tebajanalyzinga okay nze nali ebungereza myaka 19 abantu basooka okundaba wano ng'oli agamba naye oyo abadde mu bungereza waliyo gye baakubiranga ekidongo bayitayo Pier 1 manyiyo Pier 1 Pier 1 waliwo n'ekifaawo ekirala simanyi gye biri tomanyi simanyiyo nganze manyi Pier 1 we for 19 years oli akugamba nti nalabayo okagibakalwa oba oli aŋŋambe nti nina ekifaananyi kya Haji Bakaluba ng'ali wagundi azze mukyalira for 19 years oli akuba ekifaananyi agambe nti wano Bakaluba yali azze wange kunkyalira tewagendako yadde mu kivulu diini Uganda si diini nze bwe natuuka nakola nze abantu nabagasakola ku mulimu mulala nakola security paka kudda wano kubanga yalimu hours nnyingi ebiseera byonna nabanga mukoowu bwe maliza otulo twange yali capital nina okwebaka nenzirayo nekola nina okwebaka and I kept that for 19 years ngokola security yes natandika okukola nga nina emyaka 19 navudde e London nga nina emyaka 38 so half of my life yali wano half ng'eri nga nzimba kakati gwe byoliko ogamba nti no Haji bino yabikoledde wano nze programu yange nakadda wano nalindaga nnyumba ze nali nzimba ennyumba ezo nazizimba nkyakola security ibra program gye yasooka okunkolako estate gye naliko yaliko apartments 34 mu Kyanja
kakati awo nali nkolera project yani naye nze okutandika okukola bye nakola at an early age nasoma katabo Think and Grow Rich aka Robert Kaisoki nenkaddamu nendeta kakuzimanyi kakodro bonna obutabo bwobu nembusoma nga ndi ku mulimu bweti nga internet eno tennaba kujja ku security nga nsoma akatabo omanyi kitekinga omuntu wano omugamba nti soma akatabo n'olujeregerero lwe balina kaakati oyinza akatabo togenze wala olupapula lw'amawulire omanyi kitegeeza naye n'okasoma nekakunyumiranga mu movie natunula bwenti nga ndaba omusajja yayogera ku Poor Dad ne Rich Dad nenkasoma bwenti nenga nenzirayo nentunulya muzeeyi wange nze muzeeyi wange yali wano ntinda naye waka wennyini we twali tubeera we yafiira yalekawo ennyumba ez'abapangisa buno bukisenge eddiiro ennyumba 115 okay kati genda alina kireka yalina bwayise yalina kawempe waneebukotaawo ngeewa mwami bidandisali kati ennaku zino nalaba baateekawo engeri y'akabaala kalungi kuba baganda bawe twagabana baamala ne batundawo ebifo bye byonna naye nga bwe bakubuulira ssente ze yagulawo otya otya nga awo twasooka ne tulundako ente nga tuzirundira awo ewaka mu lujja kuba muzeeyi yali yafuna ku bayindi abayindi obamanyi ebiseera amini we yagabira ebigundi ebintu kakati abayindi bagenda okukomawo wano muzeeyi akubagana tabirabangako entinda tujjawo ente tuzikwata tuzitwala Kyanja kati olwo Kyanja nga ate eyo mbabiseegerwa tugenda kuzitwala eyo kati olukyanja nga kiki kyalo kati ne tutandika wane wako okutemawo ebitooke tutandikewo obuzigo naye nga mu paniki gye yalimu ne sente ze yalinawo okwo nga tulina okwanguya ffe kati nga ffe abasotta amataffaali musotta abakulu abalinamuko kumanyi nga bebakola ki bebakuba ne tugenda egundi ennaggulu awo bomu zaali zaakubawo nnyo nga bayitawo mu Kigobe mwe mulabaawo kati ennaggulu ew'ebbeeyi ennyo ng'ennyumba ezaalimu bibomu byazikuba bijjuddemu ki bisiko kati ng'avuga Land Rover n'atuteekako ne tugenda tuli baana bato ne muyoolamu bidibris ebyo nga mubiteeka ku Land Rover ne mutuuka eka ne mubitikkula kati ngaali tulina ekyuma bakiyita boba bakiyita akisolo ddala ffe twakiyitanga akisolo ne mukwata ne mutandika okukoona n'oggyako ettaffaali n'oggyako ebisenyu ebya wansi we mubireeta nga bye bibeeramu amayinja kati wano mu kukoona ne mukukumunta ebitaffaali mubijjeemu gattako n'amataffaali agaali awaka temulina abakozi abakozi bajja nga kati oyo professional agenda okujja yefundigo abo be basasulanga akanaana nenga ono donke wako ono nga ffe abamukola kakati ne tutandika okuzimba n'azimba era ennyumba ze yasooka kisenge ddiro zaali 8 ne tuziteekawo yafa waliwo ennyumba 10 15 now ffe ku baana ffenna abaalaba nze famire yaffe ffenna we are landlords lwakuba abantu bamanyiiko nze now we were mentally corrupted positively twakula tulaba si bya mu kibiina kyova omuntu omudako n'omugamba is your mental state tukwatagana kati omusajja ne tubikwata ebyo mu buyiiya bwe n'obutasoma n'agenda n'agula kasawo ka seminti n'atabulamu so nga yali badde ne sente ezigula omusenyu naye n'agamba ezo zijja kusasula omukozi oba zijja kugula amabaati n'azimba estate n'agiteekawo ffenna ne tusomera mu masomero ate nga ga bbeeyi yafa ffe tetumujjanjabyeko nga tayagala sente za mwana ye yejjanjaba nga ye self reliance nga ye omuntu kakati bw'olaba omuntu afaananye bw'atu yazuukuka nga ssaawa 4 n'awuliriza kaleediyo ke n'agenda ku sayiti ze n'atuula what do you copy out of that alina ekintu kye yayogera and it was so profound to me ng'abantu bababeera bayitawo omusajja yali teyasoma naye nga buli eyayita abayitawo haji good morning nga bonna bapangisa be buli bagenda wete n'agamba baabo bagenze okunkolerera wulira statement eyo baabo bagenze okukola ki
Abantu abagenda gamba adula baabo bagenza okunkolerera. Find the meaning in that. Ndi waka nze ntudde mwe mugenze kuzammwe mugenda kutemako mundeetere. Ne mmanya amaanyi ga landlord. Kyovula ba landlord teyeetaga. Malirize ng'okuse. Abaana nkimanyi abantu bangi. Omukyala abakyala bangi abakola mu wino bayina apartments bayina amayumba nga bagajje mu binyeebwa mbiki. They are never questioned. They are never questioned. Fabamu abakuziddwa abakyala b'omu butalo abo. Tumanyi what those ladies are. Naye omwana omulenzi nja ku example kati nga mukwano gwange oyo Sharif. Tata we landlord. Abayina ettaka ku kibuga. Mutunga ettaka ddene. Tata we amanyi okukanika. Naye ya making sure buli mwana omulenzi gwalina amanyi okukola ki? Okukanika n'okuvuga. Naye omwana bw'atyo bw'omusanga alina garage n'agaggawala. They are never questioned. Naye ate omwana asomye nga family esomye nnyo. Nga family ensomi nnyo, abaana ne basoma, ne bajja, ne bagaggawala, ne bazimba bino, family abaana abaira Bulaaya ne bajja ne bazimba bino, they are questioned. Kitegeeza nti fenga abana Uganda. Oba anyway. Bwe nakyogera olwa bajja kira. Shogere bakuvuma olulugwe. Enkola haji bonyonyola ebintu kyoli kati. Kivudde ku taata wammwe, family mwe mukulidde, ekifaananyi kye yajja abalaga. Enkola ya Sente. Olw'emirembe gino ejja gyawukana ne mugendanga ebimu tukyusamu bukyusa. Naye nga mindset Zigzigla yali asomesa n'agamba abantu education has never been the fundamental turning point in making wealth. Tetuukanga kawo nti obuyivu yenfanfe y'okukola sente. Naye tagambe nti nno teyeetaagisa, but it is secondary. Okukola sente ebeera philosophy yo, endaba gy'olabamu ebintu ne gy'okkiriza. Gwe weebuuza abakyala abo bankola mu butale, abasajja abo bamukanika, lwaki balina bupoloti buli wamu wonna? Kali wano alinamu obuyumba bwe buti, ogenda okukyekanga ng'omwezi guweddeko ng'asolezezza obukadde 5-6. Naye nga buddeyo n'otunuulira ddala omulimu gwakola mu butuufu nga teyaligwanidde kubanga ebyo byonna abirina. Omwana n'omulaba ng'asomye agenze ku university. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity. Designed like pants, they're easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable, and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym, or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets, or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Music nga nenyiniko mumanyi mukubire simu kiro saa 6 ne mugamba lwaki music ono akubanyo tetukyebaka. Bwe mmala okwogera naye namulanga ava mu tulo n'akubira abaakasaawe n'abagamba mukendeeze music. Naye kye napiikinga mu ekyo omwami ono ku saa 6 ogwo yali yeebase omugagga. Kati abantu abaali mulinga bazinanga batuuyana be bantu abaali bakola ku site ya Haji Bakalwa abaasiibye mu Kasana. Kuze baafunye bagamba obulamu bwaki bwa kiseera ne bagenda kwesatu gye baamusasudde n'alekayo okunywa ekitundu. Ng'omugagga yeebase n'azuukuka n'ayita kashiya bwebukeera ku makya kyayiba mu muwaabala. Ez'abaavu ze baasuze nga bakola ki? Ze baasiibye ejjo nga bakola ki? Kati yo wazibalira wano muka essinga bo bazeeyo mu Kasana. Bakola bamala ate baleetere ki? Omugagga.
ate ensi bwetu bwetambula. It's until we're exposing obwongo bwo to such knowledge. Gwe yonna gy'obadde ku telefayini anyani mirundi emeka gy'olaba mukama wo ng'atuuse 12 11. They set the system. Mwe ne babakwata ne mujja ne mukola mu system. In a sense, bwe baba beebaza bannange bano bakoze nnyo beebaza bali. Naye bakyabakola. Nze ndi wano kati ni ku programu yange njogera. Noloza bakalwa property services etekola. Ndi wano ndi mu SC. Era nego bali ku lujisa wazino kuduka bamugamba rent wo. Jebiyeri bitambula. Kati wotandika okwanalizinga ebintu webityo ng'omanya okubituukako amanya agabituukako mu butuufu nina okubaamu n'entegeera ey'enjawulo. Now n'otuuka mu kekalike tabadde ngenda okusomesako oli nkugamba nti 10-year plan, times and seasons. Kiki olina okukola? Nze osanze envuga emmotoka eyo gye nvuga. Naye tomanyi myaka emeka gye namalanga nninya bbaasi. Abantu nabanyumiza nabeera emyaka 15 mu Bungereza nga sirabangako kye bayita mmotoka. Nagivugirako emyaka 4 egyasooka. Nenjikowo. Nina insurance, nina wemparking, nga nekola ki. Bwe nasoma akatabo ne kampa discipline. Nentegeera asset ne liability. Nentegeera investment. Saving to investment. Nembitege buli kasente nentandika okugenda nga akakola ki? Ngakabala nentandika okugenda nga mbyetemaatemako. Nalinya basi ku myaka egyo gyonna. Omuntu owaleera agamba bwenfenca. If you don't believe in the system, tosobola kimakinga. Kubanga kitekinga time. Kati gwe kyovola bw'ojja kujja otunulira Agibakaluba nti nno akoze mu real estate. Oh, real estate. Nange kangende nkole mu myaka 2 oyagala results ozikole ki? Ozirabire wali akulimbi. Ebintu ebirungi ebinene bitwala time. Obugagga obutali bubbe bwetaaga ekitone nnyo emyaka 10. Ne ku myaka 10 ani gwogenda okigamba agenda okuba ne discipline. Ku baana ba leero nga bw'obalaba. Nga bw'olaba social media buli omu ayagala buli kaseera alagawo ki happening era tuli eno kati tuli Dubai tuli wana agala kiteekere ku snap n'ayinoona milioni 2-3 alina okugendako e Dubai lwaki kimutta si even not to enjoy naye lwakuba ayagala kifaananyi kyagenda kuteeka ku status ye. Yes! Kyekiriwo is until nga gwe omuntu ogambye nti I'm not going to give in into conformity. Sigenda kukola buli muntu yenna omulala kyakola ki? Kyakola. Einstein yakigamba nti omuntu omusiru ye muntu akola ekintu kyaleero n'akidinga n'enkya naye ng'alowooza bw'anaakola kye yakoze jjo leero yagenda kufuna results zanjawulo. Bw'oba okola ku mulimu nga bakusasula akakadde kamu n'otabaako mbeera yonna gy'oteekawo oba weerimba okugamba nti ogigizimba ennyumba ey'emiliyoni 10. That's a fact. That's a fact. Kakati nze ongamba nti Agibakaluba tumulabye azimbe kino azimbe kiri we mwagendera okundaba nze we naviira e Bulaaya nga nakola dda investments zange wano ziiseemu time nga ze nagula millions 6 ziri mu million 15 kubanga time we playing a role in real estate. Bwe twajjira wano ewange awo emmanga nagulawo million 23. Leero bw'oba tolina millions 4 togulaawa. Naye kati increment yazo ye milioni 3.73 nagikoze. No. Time ye yagikoze. Ani kwati kwogenda okugamba olwaleero nti gula akataka ewala. Akugaye nti ngenda kikola. Nze nakugambye waffe wali enti ndaba twali tulundirawo nti. Nendaba ebitooke nga babitemu. Ne tuzimba obuzigo obwasemba obwasooka. Naye nga n'ettaka lyetutema ery'ebikata erimu tuyita mu bitooke bwe tuti. Waawe wamwami bidandisa ligenda bakutumewo ka poloti. Nasomera kawe bukoto Muslim waggulu. Naye nga batutuma enjeeye za mukonzikonzi. Nga tuzigenda mukonzikonzi tugenda tumunoka ku kkubo. Oyo ntina mugomula bakutte ejjaamu. Nga edduuka eririwo liri awo ng'ewali amasaŋŋanzira mu sitenseni awo nga waliwo ekiti ky'ekituba nakati kikyaliwo. Nga waliwo omuvubu omwami yali atungirawo ekyalaani. Nga taxi okusooka zikoma na Kamooki. Bwe zasembera, bwe zatuuka e Bukoto ng'ab'ekisaasi bagendera ku bigere. Teryakkirira eyo. 2 Eso.
biri abamanyi mutungo bina biri nawuliranga abantu mu katale ekitwatukani mama wange nga bagamba mugende mugule mutungo polisi isi biri nga abantu bagamba mutungo mutungo namuti wali masanyalaze mutungo nga nsiko mutungo nga abantu batya biri ekyo mutungo wano mama wange nagulayo kapoloti enjuzi nali mutungo kundagala nolwa sente zeyagulawo nesaawa zino ng'ate naye mukazi wattu agamba kalisayo obusente obuwe ate ffenna kye twejjusa naye ng'ate baatutiisanga bwana Alan ffenna kye twejjusa ffe nagenda e Bulaaya 2001 noza muganda wange yasooka okugula nga yakagenda kuba yagenda 2000 ayingidde yasooka okugulawo ekyali wajjala yagula ku kojja waffe yagula millions 2.5 poloti ne tutandika nga ez'ekisaasi bazituyitiranga ziri mu millions 3 ez'ekisaasi kisaasi bakutume poloti ekisaasi nga naye omuntu aga millions 3 fine zaali nyingi given the time naye era baali bazikola nga naye olwaliro bw'okola nti osobola okuweza millions 5 but because tetukkiririza nti mukyaliwo history repeat itself nti ekyaliwo kigenda kuddamu kibeere ogamba kuggwe tekijja kubeera kyokolaba abantu bafindinga obuzibu nti baagala bayinventinge amateeka gaabwe ku bulamu so nga amateeka ago gawandiikibwa dda ettaka terizaala naye abantu bakola ki abantu bazaala the demand goes on and on mu myaka 7-8 emabega wane ekiraani abadde abeerayo genda oyita ekira kati nga bwe kiri olwaleero era bw'ona akisomesa omuntu omugambe nti kofunyewo genda weeyongereyo naye sikugambye nti genda obeereyo genda ogulolekeeyo agenda kutunamu osirike agambe nga baleesa iPhone 14 obadde ki naye ng'essimu eyo kaakati maama we yagula kapoloti aka just imagine senga yagula bubiri wali wokka yali kibadde kimwetaagisa kutundako kamu akalala ne kazimba retirement yetu simple as that naye omuntu ogenda kimuyigiza much as tukyogera ne kibabuulira it remains pidgin language oli akiraba nti tekikola ki era olina atandika okugamba abo balina ebyabwe byebakola balina ebyabwe byebakola no nze programu yange gye basooka okunkolako nayogera the nitty-gritties of how I started nembalaga kapolotika nga akasooka nekagula millions 6,000 we natuukira oli bwe yajja nga akaagala in fact mwami yali abeereyo Island alina omuvubuka bwe yali yaadoptingako nayagala omugulira obuzigo kati ng'ate nze nnoonyeza information endala ndabye wano abaana bagula batunda bagula biki nange neki naye ng'ate waffe tetutunda kati ate nenzira ku mathematics oli bwe wagala nti wandaba nga ndi cupboard kati wano mu Africa tulina batuyigiriza nnyo to preserve okay si kutunda ensi zonna ezikulaakulana zitunda osuubula n'otunda amagoba ge gakola ki ge gajja kati bw'otunda oyinza okuba n'akatale akalungi ne kakola multiplication kati ate omuddugavu gwe bakuyigiriza okukozesa formula gye bayita addition nti nina kapoloti kange naye nnwana kufuna kakubiri eyo formula ekola naye ate tedduka singa mbadde nina wano kapoloti nga mulirwana wange ninaanyi abaako ekyetaago kapoloti ake millions 2 nsobola okukamugambaana lwa nsonga nti alina ekyetaago nti wano yazimbawo amaka ge naye ayagala compound now when such an opportunity arises ku muntu amanyi okubala akugamba kwata ettaka kuba assets tetuzeesibako we don't get attached attachment ya bwereere these are just belongings ezitakumanyi bw'ogigula bw'ogitunda ey'emiliyoni 2 n'ogitunda 4 kitegeeza okozeseza multiplication formula nti ewabadde akamu kati ogenda kugula bumeka bubiri naye kati omuntu ogenda n'okimugamba alina kaawulira kali baatugamba tetutunda nawe kakati awo ekikusibye is belief system wano omuddugavu alina belief system etategeerekeka emusiba nti
jjajja yakolanga bw'ati. But times and seasons kyova olaba abantu abali street clever be basigadde kubanga okusoma is a continuous process. Baba abantu basigala bafuna ne weebuuza ono lwaki agaggawala. Gwe primary teacher wo yaqualifying asoma Nairo English course yavadda ne ku syllabus. Okay? Naye kati ate ye bya applying yafunira omu certification gye bamuwa ekyali ku ekyo. Omulimu gwalimu tegumukkiriza to think outside the box. Kyokola bw'omwaka ogusooka ojja mulekanga bwali 10 ojja musanganga bw'owali. Waliwo omuyimbi walinnya ku example ya okukikwata mentality nti akatotunda jjajja yagamba mama yatukuza bw'ati. Waliwo omuyimbi walinnya nali mukolako interview ne mugamba naye kulinnya lyoyina baŋŋamba nti gwe ne mubiseera eby'eddanga oli w'amaanyi nnyo nga bagamba nti oli muntu nti wantutudde wa tutudde namugongo olina agamba nti wali namugongo ku kyaki akabaala kali awo ne bakuwaayo $1.5 million gwe ng'osituka ng'ogenda oyimba kyokka abayimbi emuli mu liigi y'emu bagamba edda naye bwe twali off camera nannyonnyola ethics ezo nonnyola naŋŋamba Alan olaba okuyimba nakukolinga bizinensi oli namugongo ekyo kyebagambye okuyimba mu kiriwa namugongo togenda kukosawo mafuta yadde gawera $10,000 yadde egyo bakuyikidde akadde kamu n'ekitundu ennyimba ozirina eddoboozi olina tolina byakukola sibadde na kyakkola olwo nga bampisenga lwakubiri baŋŋambye jangu wano tukyamulemu akadde kamu nayo kyekikutuuza munjo kubanga oli muyimbi munene naga naye abayimbi kyebeerabira kyokuyimba olina kati ebeera peer pressure banandaba batya oli agambe mbe bamuwadde $1.5 million nga tebinkwatako saayimbidde bwereere. Nze Alan nasolozanga obusente bwange wano nga ndeeta bwendeese nembaako obuntu bwange bwenzimba obutonotono naye abasajja we twabanga tugenda okukola shift ng'oyinza okuba oli off oli naakuba nti mulwadde naye abamu nga balwawo bakuba na leeti ssaawa 2 za kiro ne bakuyita onaagenda okukola onaagenda Stratford onaagenda naye nga mubutuufu wala naye ng'eno olinayo kasevingiko n'abazungu ke batalina naye nga bakuba ssaawa mmeka n'ogamba ngenda kukola n'osituka. Nze sente gye namalanga okuŋŋaanya nga sikyagitunulako nga gye sinannafuna gye ngenda okukola ki gye ngenda okutunulako bwe ntuulamu ennyo mu bintu ebyandeetera okubanga ebintu ebyo mbikola nalina story. Omuntu yenna bw'otegeera gye wava osobola okumanya w'oli ate Mukama Katonda bw'akusaasira n'omanya gy'oyagala okulaga kiyitirira. Kakati nze nakirinanga nti muzeeyi waffe yatukeezanga n'atukubira amataffaali n'atukozesa obwappoota ne tusiiga n'ebizimbe ku bwereere nga kye batusasula ewaka mmere na school fees. Okay? Kati omuntu ankubidde essimu aŋŋamba ngende ntuule ku shift bagenda kunsasula £100 mwaga bwe basalako emisolo ngenda ne £8 leero bw'ozikonvatingamu $40. Kakati $40 nalina obsession y'okuzimba olaba n'olwalira $40 bw'ogikwata ogikonvatinga gibeeramu obusawo bwa sementi 14. Kati nina engeri eyange gyendabamu ebyange birala kyova olaba nti kiri kye nabadde nkugamba nti nno omuntu doctrine yo ekusumbuwa endaba ey'ebintu ekola ki ekusumbuwa nti abavubuka tukwata ssente naye ekituganye essente okuzeekuumirako ssente ezo bwe tuzifuna tetuziwalinnya. Okitegeera kyengezaako okugamba tetuziwalinnya. Kakati bwenkeera ku makyanga njagala nina operation gye neetaaga bagenda kuntereeza muno mulimu ekizibu ssente ezo bwe nzifuna
oba bwe ntandika ozicollecting abantu mbagamba njagala sente zaaki zakunongosa so bwe zijja mu wallet bwe ziti zibeera sente zaaki zakunongosa naziwadde erinnya kati omuntu bw'ojja okuŋŋamba nti njagala kukola mbaga ŋŋamba nti sirina sente lwansonga nti sente ziri naziwadde ki erinnya ero liba lyavudde ku kigendererwa mukyala we kyava kuyombeza n'akugamba omusajja n'anywa omwenge n'agenda abweru n'agira bw'ati nga naye sente za fees tezikola ki osettinga bubi priorities zo sente wabadde ozirina naye ezaalibadde eza fees wazinyweddemu ki mwenge kaakati ffe bino bye tujja nga tusomesa abantu twabitegeera ku basajja ababisomesa ne tubikkiriza nti bituufu nti omuntu mu bulamu osettinga goals kale nyogambe nti njagala kuzimba nnyumba kati bw'otandika okuzimba ennyumba bagamba nti ekifaananyi tokikuba nga kiri sketch kikube okimaleyo okisiige ne langi yaakyo nga bw'olaba ffe tuba tukubira abantu pulaani ntukuteekera nawo wali akamotoka ko nga kalinnya kayingidde ne tukuteekera nako akafaananyi ng'oli waggulu wali otudde onywa kacaayi n'otandika okukyerabira bwenga omuntu buli lwolaba ekifaananyi ekyo weeraba ne madamu nga muli kabalukoni mukola ki munywa chai now that works as a catalyst kikola ng'ekikuzzaamu amaanyi okukola ki olw'ensonga nti olina ekigendererwa otandika okunoonya information kati nze ndi wano nsobola okumanya nti ruumu eno ogiraba neetaaga obusawo bwa seminti 5 only 5 ogikuba plasita kati gw'otandika okugamba nti nnyumba gye neetaaga okuzimba ya bisenge bimeka nti 3 bw'okitegeera nti nno okugikuba plasita weetaaga obusawo just 15 ojja kugamba naye bwe nagenze wabweru ne gundi n'oluddako neetaaga just weekend zezi 4 mu mwezi guno okufuna ensawo za seminti 20 agamala rooms ezo naw kitegeeza doctrine yo wagikyusizza sente zo buli lw'ozikwata wazituumye erinnya tosobola kiraba okutuuka ng'omaze kweteeka mu situation eyo bwe weeteeka mu situation otandika okunoonya okumanya okutuufu kati bw'okifuna abaakikola nga bajjamu abatanoonya information nga babakuba gw'ogenda kuva gy'ovudde njagala kugula nnyumba ng'ogula ennyumba miliyoni 4 popular belief ennyumba baziseera ennyumba no is ignorance bw'otuula wamu n'otandika okubalaba oti it's not as expensive as I thought but how are you going to know ogenda kimanya ng'okyagadde okukyagala ogenda kunoonya the right information gw'obadde okimanyi nti weetaaga nsawo 5 okuba era eno ne era eno naye nga gwe ennyumba gy'oloota ya bisenge just 3 naye nga osobola okubeerawo nga wali osevinze miliyoni 3.5 kisoboka naye kiri olw'ensonga nti wakiteeka mu bwongo obwo nti kinene you don't even go there when it comes to thinking kati ng'olaba Haji abikoze ng'ogamba tekisoboka lwansonga nti gwe wabikkiriza nti binene tewatandika kugamba nti nno kantandike okunoonyereza ntandika okwekolamu omulimu kubanga ffe tulina kye tugamba nti when wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Why is strong enough, the how is simple. Bw'omanya lwaki okola ekintu okukikola kijja kubeera kyangu. Oyinza okusanga omusajja ng'alina akanyama n'asukuma bw'ati maama we. In normal circumstances oyinza okuyitawo n'obuteepanka. But bw'otunuulira nti ono asukumye maama wo
it wasn't accidental. Tekikwetagisa na kulowoozaako okuva gy'omuvudde waakiri omugwe mu magulu. Akukube kubanga right now the emotions na kikyoyagala tewaliwo, you don't even take time to think. Otandika kwebuuzaako kudda mabega. Kati abantu bonna baagala okukola ebintu ebinene naye bavaayo ne bagenda ne beebuuza ku bannaabwe abatabikolangako. Ababiraba nti bizibu ne beebuuza ku balala ababiraba nti bizibu. Buli omu n'addayo ku bibi. Okitegeera nti limitations nga tonnaba kuyingirawo. Njagala ove wano ogenda okwata kijjaaga bye bakwatira mu sukaali. Ogenda osimbemu osulamu ekijanjaalo kitandika okukola. Ojja kiraba kigenda nga kyetooloola nga gundi eyo bwe yakula. Era kikomaawo. Bwe kikomaawo ogenda okyase okirekaawo. Era ojja kiraba nga kitandise okukula kikole ki? N'obwongo bwe butambula. Oyinza okukula naye ng'oli mu bubble, olina limitation, buli kimu okiraba nga kizibu, but you don't question yourself as to why bizibu. Nze nagamba abantu ne mbabulya ne mbagamba nti n'okusoma saasoma. Naye ndekikyalinze ku universities. Ntuuzizza abantu to the point nti n'okunkwata okuntwala wano oba ontutejja oli nkuteekerawo conditions zange woteri mwe ngenda okubeera, tiketi y'ennyonyi gye njagala ki, but kye nafunamu nabagamba it wasn't anything. Ne kwali kusoma busomi bitabo ne ntandika kwekkiririzaamu. Nefuna the right information emenya abantu. Era ogenda n'otunulira omuntu ng'omuwa information n'agaana n'omugamba yes, I wish only you knew nti bwe kizibu gy'oli. Government jolinda omanyi bugenda tugamba government eno yatulemesezza gino yavedyo. Yes, there are certain elements eziri mu kyo, but let me tell you ne government yo ne bwenajja ng'okyalinga bw'oli ogenda kusigala nga bw'oli. Kuba teri government ereeta mmere ne ssente wano. Ajo ntangazizza. Kankweka example nanka mu by'ontangaaza gamba yange mwenjiga. Nze nakula mmanyi omuntu okuzimba apartments nga nnyingi. Olina okubanga olina sapoti, oba okola mu gavumenti, oba wakuba ekyeyi Bulaaya, oba wakola ki. Naye Haji, nina kazini wange bamuyita Maaka. Maaka twakulira mu kyalo ffenna. Maaka bamuyita Maaka Kimanyi Saidi. Kakati Maaka yali mu buvubuka bwe. Maaka oyo yabetinganga nnyo. Naye Maaka natwekisa n'abyesonyiwa byonna naye byali bitwala obudde bwe n'abyesonyiwa. Naye of late Maaka nadaga kaguze ettaka. Maaka nadaga ng'azimbye apartments. Maaka nadaga nga apartments ziwedde. Kyampa challenge. Engamba. Ne mubuuza. Maaka zizo. Ng'otakula wotu n'omutwe. N'angamba zange. Tulamu ne mmanya nti kisoboka. Nina mukulu wange omulala gwenzirako. Naye yeegobako ku mulimu ku CRUZ ensaidi. Natandikawo bungi eyo okutunda batteries, solars, biki. Naye analejja n'angamba Alan, okimanyi bizinensi yange ekuze mbadde salanga ku Sente weziti. N'angamba kampuni bweti kanti mu kampuni nene y'amanyi. Naye otumanyi gibanja Sente weziti. Mugamba ogibanja Sente ezo naye ne kampuni eri nayo ngibanja. Ne mutima ne mu ndowooza yange yakyuka. Nemanya nti olaba ebintu ebisinga tubirabira wala because nga bw'ogambye nti abakayana nti ebintu ebimu tebisoboka bikuli wala. Kati omuntu bwe bwakugamba ekintu ng'ekyo tandika okumwebuuza abantu abo baatuuka batya okukumanya. Nga tonnaba kwebuuza omubanja mmeka baakola batya okukumanya nga temunnaba kutuuka ku position eyo. Wali okyegendereza nti omuntu bw'afuna abantu batandika okugamba buli kyakwatako it turns into gold. Buli kimu kitandika okwanguwa.
kuba positioning egenda ekyuka abantu bagenda bakusemberera okusinziira wa oyimiridde kati omuntu ng'oyo weebuuzenga nnyo abantu bano bamutegedde batya aba teyatudde butuuzi n'abeera gy'ali nalabako omwami bamuyitanuuza Asani Kasigire yali mwogezi wa poliisi ng'ayogeranga bazze akola ssente ze n'agamba nti yatandikawo ka restauranti n'agira bati yali within mu Baraksom n'akola kati abantu abaali from the offset ne bagamba anti era owulira abo balina opportunities kakati nze nsobola okuva gyendi nenzija nengenda mu poliisi nenga nti ngenda kukolamu gundi ngenda kukolamu restauranti kakati ekintu nze ate kyemba nkubuuza mu poliisi abaali omu baalimu bameka lwaki ye yakikola oba okitegera kyengezaako gwa ono ajja kiraba nti oyo kakati yeesudira lwakuba yakoze naye gwe mu bonna abaalimu lwaki ye yakikola nga tonaba kwogera nti takideservinga lwaki yakikola lwaki abalala tebakikolezaako they had the same opportunities naye bonna bagadde tebaziraba ye yatuula awo n'agenda obwewatu n'alya emmere n'agiraba emmere yawo n'alaba ebasasula ssente n'akirowoozaako naga naye wali waliwo population senga njago nti ne batafuluma ate n'atakirowoozaako bulowooza n'areactinga gwe bibuuzo ideas mmeka z'ofunye n'oddayo eka n'oga ngenda kikola n'otakikola procrastination ne watuuka ekiseera onoolaba omulala ng'akikoze kale ekyo nakigira n'ekirowoozaako ate nze ekyange kyali kijja nakusingako kuba nali ŋŋambe ngenda kuteekamu kino. It's not lack of ideas. It's your lack of energy to wake up and do it. Laziness. Yes, laziness. Abantu bonna baganya okukola ebintu. Sigamba nti ate tebamanyi. Okumanya n'okukola byanjawulo. The art of knowing is far different from the art of doing. Mulimu abantu bosobola okusanga nga they are good, even good motivational speakers. They know what to say. Naye muyite omugambe kakati ndaga kikyokola mu bulamu. Nga naye ali mu victim. Nga naye victim musonga eyo. Asobola okumanya ekyokukola naye nga amaanyi agasituka okugenda. Nalo obusobozi abulina. Naye nga results ze tezitaalina nakikyayogera. Nakikyakola. So byanjawulo. Mulimu omuntu akeera ku makya nga tamanyi. Nze kaakati ala ntolina wompita ne nkugamba nti wano sijja kusobola. Ndufiiramu. Ate sibuuza byonna kuba nti no biba ebimu bifalling in place. Bifalling in place nga ngenda. We bigaana nga bikola ki? Nga bigaana. Nagende wa mukwano gwo badde yogerako wano Newton. Ne tutuula ne twogera ku kya studio. Ne buga kale tekiri mutamu. Ngeno omukubira mu weeks 3 nga buli kimu mazo kiseete. Ngeze Dubai ebimwa byonna mbiresenze wano. Nanga twatuje nemuga sirina nnyo budde bwa kulowooza ndi mu time yange. Mwasiga ekifana. Ayagala okujja nga buli kimu kyonna mazo kiseete nga kibaddewo. Nayiga emyaka gye namala e Bulaaya buli byenda bawano byenkola ngamba lwakina waawo. Nafuna obusobozi naye okutya n'obutekkirizaamu byansiba nnyo. Ebigambo byenjogera kati ne luli nabirina. Naye kyantwalira budde kwekkiririzaamu nenga nti kanyimire mu maaso ga kamera. Kangende ntandika okuzimba. Kangende oba okirina okutuuka gwe lwogenda. Omanyi musajja Les Brown yayogera n'agamba nti twewale nnyo omuntu atugamba nti tosobola kukola kintu. Omuntu omu okugamba nti tosobola kukola kintu weetaaga abantu 10 okugamba nti okisobola. Okisobola abantu 10 just okuzza ku vibration. Jewa oli yakujjeko yayogedde omulundi ogwo. Gwe n'oba n'omukyala n'akugamba nti tomazaako. Kiyinza okuhontinga okumala emyaka nga 10. Self confidence yo agitta nti buli kaseera obaawo nga kiri kikyalingalinga. Why did this person say this? Lwaki yakyogera? Era onooba omubuuza naye obadde olowooza de oyagala validation. Oba kitegera kyengezaako okugamba. Therefore buli lwoba nga olina kyoyagala okukola walina okukikkiririzaamu. Ate ekizibu kye tulina abantu betubuuzaako be bantu betwagala.
ate omuntu agenda okusembayo okulumanya nti gwe Alan oli bwakabi ye muntu akuli okumpi. Nze bensula nabo bayinza obuteneebuuza nako magezi ga business ne bagenda ne babuuza abalala. Naye ate abatamanyi nga basasula. How ironic is that? And it's a fact. It's a fact. Gw'okuddayo nze kati ngenda ngamba abantu ndinaddange ewaffe naye nga bayinza okubeera ku mikolo ne boogera ku chairman ne boogera ku kansala w'abavubuka abo bonna musituke mwogere naye nga wendi awo I don't qualify okukwata akazinda ako. Naye nga bwe nvaawo ne ngenda mu maaso g'abantu abatamanyi they pay okundaba nga njogera. How is that? It's the preconceived idea of me. Chiche bandowooleza. Balina engeri gye bandabamu bano gye batandaba. Genda we bakulabira n'omuwendo. Ojja kulaba omuwendo gwo gwennyini ng'ogujjayo otandika okwekkiririzaamu. Bameka abatambula. N'ojja n'ogahaji njagala kulya bigambo byo. Abaasoosewo baabaddewo. Naye waliwo ate oli nga ali related to me tasobola kukineebuuzaako. Tegeera. Yes, teyagaza waabwe. Tegeera kati gwaba wekkiririzaamu ogambe nti kino ekyo eyo programu yange in fact yo yeetaaga ne tuba n'essaawa ngenzi n'ensomesa abantu kye bayita 10-year plan. Obugagga ddala obutuufu obutali ekizibu kye tulina wano abaana abato they are idolizing abantu abatakoze ababbi obubbi. Abantu wano abaana weebalidde ya idolizing njagala kubanga gundi naye nga gwe ba idolizing abba tasobola kuboolya ati sente nazikola bulungi kati n'atandika era kyokola ate nga omuntu akoze sente kikwanguira mangu okumanya omuntu atakoze nga naye aziri kuba sente gy'okoledde ogenda okutuuka awo nga discipline already ekulimu era oli nga tazikoze ogenda okumulanga azisaasaanya. Teri muntu akola sente. Doni gundi. Teba kubulimba teri muntu akola sente azigaba bwatyo. Wakalaba mirundi emekanga suli agenda kasuka sente. Ozaina mmeka. Bw'otuuka n'ogamba nsazeeko bonna ebyokunywa bakola eki? Kirumira. Teri muntu akikola ekyo nga sente yazikoze. Kubanga okuzifuna olina you see with money it's not what you achieve. Is what you become during the process. Chofuka. Ologenda okulaba gundi oyo. Bw'oba ogenda ewa essaawa 4. Nti otandika okubanga oli principled. Tokeera bukeezi. Wali olabyeko omukyala nga ye buli maka g'agendamu gamulema. Gundi akoze bw'ati. Marriage is boring. What marriage brings out is order, is discipline. Nti okeera ku makya abaana olina okubafumbira. Bwe kubeera ku musanvu balina omujjayo. Tekiri kugamba nti jja mukima ku 10. Kati ekivaamu the routine grows. Tulina okuzuuka ku 12, tulina okumutwala mu kitundu alina okuba nga atuuse ku ssomero, ku 8 tulina omujjayo. Awo nina okuba nga nninnya emmotoka, nina okuba nga nze ku mulimu, 11 tulina okujjayo gundi. Kakati omuntu atategeera appreciating the system yagamba so boring buli lunaku tukola ekintu kyekimu. So omuntu ategeera wu concentrate on the results. Nti kati kyendiko kirina kyekizaala. Okitegeera ekyo okutegeera kuko 10-year program abantu real estate tebakulima nti omuntu agikolera myaka 2. Omanyi bw'okola n'oweza million 3 nya 10 oba 3 sente zangu bw'okujja multiplication etandika okukola ki? It's the first million emenya. Kati entandikwa yenzibu. Kyova olaba abantu bagiraba nti the first what? It's the first million. Naye kyobatera kukyogerera mu luzungu nti first $1 million. Naye wano n'aligambye nti okuweza million 5 agasooka kyekizibu. Olw'ensonga nti tolaba nnyo kye zigenda kukola ozitereseede. Kati abantu abo bagambira iwe nanywako eya bbiya ye n'azimalawo. Kati ate n'ogwa ku baffe abasomesa business nemmala nekutulira akati mu kutu nenkugamba nti savings bwe bugagga. Kati ate awo nenkukyankalanya ate nemmala kati bw'omisinga segment y'emu ng'endala ekusuba ng'okitegeera
ekyo nekibasomesa abantu nekigagamba bibeera mirundi esatu akiyitemu wangu wano ndaba obudde bwo bwakudduseeko dda ekisookera ddala omuntu ali ku nomo atandika obutandisi nga mmwe muli ku mirimu bakukozesa baba bakusasula miliyoni emu kitundu oba bbiri ekisookera ddala tojja haji gye bali togenza kusevinga ogenza ku investinga ki n'abaana bonna kye bakola Dubai ne bajja wano abadde ne contract ya myaka 2-3 najja nazimba akayumba najja nga akyakateeka mu buteesi ki nzigi kati ate waligambye haji gwatugamba tuzimba buli kintu kyonna bw'okikola n'otakikolera mu budde butuufu kifuuka kikyamu bw'ojjeewange nga tuli mu mukolo gwa kuziika bw'ogamba bannange kitalo nnyo naye enki ewange muwala wange afumbirwa obeera mu kifo kikyamu much as the information you're giving is right obozi wakati audience infu the timing is wrong so makes everything null and void so kati bakugamba oba oyagala amawulire go gatambule noonya wali bantu naye tewasomye kikyetaagisa kati omuntu bw'oba ogenda okutandika first stage nkugamba nti save jaka akasente akamu otekeko kuki ku mabbali now that is the first phase eddako egenda kubeera enlargement njagala nyongereko kalike wansomesezza save and give your money a name yes kakati otandisa anti kakati bw'oba olina eri programu tuzitandika mu mwezi netuzitandika mu mwaka netugenda myaka 5 netugenda myaka 10 awo ne bitandika okwenge bw'okimanyi nti otuuka mu nsi nga mulimu abantu abalina value nga time ye eri calculated minute to minute genda kakati tuyagala kulaba minister gundi ne gundi kyebasooka okugamba oli ku appointment ne bw'obaga nti obadde omwagala dakiika eki now that is value bona jono lutwama gwalese nga akuba ludo anytime ogenda musangawo owaye kyali mbadde nzijako wano tomubuuza namubuuza wooli oba toliiwo omumanyi ogenda musangawo wali ku kibodi kya ludo nga atudde value gye yeeteekako time ye teryagiwa kitiibwa bwatyo bwafaananyi gwonkubidde emirundi emeka bw'oba okubya emirundi gyonna oyogedde nange emirundi emeka gye gisinga obutono buli kimu kyonna naye ate obudde bwebuzze kati naku prioritizes nakugaye priority yo bagaye tewaliwo kati balala banoonya and life should be like that kakati omuntu asooka tandika kusevinga ku katono k'olinawo that is how the law should be okusevinga kuli primary kwetaagisa naye ate mulimu stage wootuuka nga tekukyali primary times and seasons zogenda ng'onyumiza abantu bw'obukwata n'obuteeka ku mabbali bw'oweza miliyoni 10 olina okuba ng'omaze okubuildinga idea to make passive income stage gy'oba ogenzeeko is enlarging income ne oli ne bw'aba ng'akoze mu ddaala gwa chapati ng'agufunako 5,000 oba omutwalo ogwo naye nga agufuna ng'ali eri mu studio ye ng'alina ebirala byakola nga n'omuntu yamukolera abeera akola nti nno bw'akola era n'addamu n'akikola kyekimu kitegeeza agenda kufuna emitwalo egi 2 eyo passive income gye twayise side hustle yegenda okuleeta ate ku kirala yegenda okutandika okugaziya kizibu nnyo okugaggawala nga income yo yonna ogijja ku mulimu we bakozeseza okuliyetingawo embeera nti kale zino ze bampa ze zigenda okutandika okulabirira abaawaka naye nga bwe ninamu ka discipline kali nti mbadde nzijjako emitwalo 5 gonja kusigala nga ngakola ki ngajjako kati omwana oli andeetera emitwalo 2 kitegeeza omwezi we gunaggwerako ngenda kuba ninawo emitwalo 6 n'ozikwata n'oyongerako neefuuka mmeka nezifuuka akakadde kamu emitwalo 10 era ezo tebakukkiriza zirya era olina kyovolaba omuzungu omuyindi abeera wano ku nkuluma n'abeera nga ne ku William alinayo branch yonna amanyi traffic yayo ekola ki etambula gw'omuddugavu ku nkuluma bw'ekola mu kifo ky'okuggulawo branch ng'ogula V8 okitegeera now that is doctrine yo philosophy yo endaba ye y'ebintu yekikola ki yekikoza genda ku kwagakaani olaba abasajja we baleeta n'abaana nga babaleeta ku bajaji
naye ng'amuleesa amanyi how important education is naye wasobodde okwaffordingira okusasula millions 2 olowooza tasobola kugula mmotoka eyo gwe yalina alina the difference between liability and asset kyova olaba abayindi babagoba kuno amini n'abagamba mugende n'emitwalo oba 10 egyawano ne basituka gyali gyakugula kumpi bumere busookerwako nga bagenze nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center bakukwata gwe omuddugavu wano ne kitange mwe yali ne babawa ebiki ebizimbe emyaka gye namala mu Bungereza zisaakolako na muyindi bonna their business owners buli kona lyotuukamu bazita off licenses zonna z'abazungu bonna bumini supermarkets bwabo and they are rich balina amayumba gaabo gwe omuddugavu wano we bagikulekera ki kyewakolawo baatuuka okuzibajjako nga tewali yafuna namu magezi gagaa nti kangiyiseeko erangi amaduuka gonna agalimu baaba wa sitooko nga jjudde gonna gali masamakalu. Is that a coincidence? It's philosophy. Bali bawanga obwongo bwamwe temubisobola nze bwompa millions 10 sobolo zitematema ne zikola we bazikuwa gwe olwalero oyinza okugweddalu n'otandika ofuluma n'ofuluma ng'olaba ng'ensi yonna ekutunuulidde because your subconscious mind tediiringangako nazo teri muntu ategeera ssente nga muntu eyali azifunyeeko n'azoonoona kuba during the process they learn. During the process you learn. Sente zonna z'otafunangako olina ozoonoona kubanga obwongo bwo tebutuukangako ku level zitematema kati bwe zigenda ng'otegeera abafere bonna bazikwata bazoonoona bwaddayo okugezaako kuba abateeja ne zigaana bwadda abamugezi nyo naye benziramu nenzifuna kyensookerako kati okukola nsooka nengulako wano kapoloti nejjawe kati olwo ensi emaze omuyigiriza emikwano gyonna amaze ogitegeera kati ayagala kukola kituufu. Funa ku muntu ngali agagawaddeko sente nezimu aba n'amagezi era afaananako aba n'omukyala teriyo senga abuulirira bufumbo bulungi nga bufumbo nga bwe balema bonna basenga tebabeera na bufumbo kaddemu gw'osanga abuulirira ennyo bannanga abakyala mukoze webuti mukole bwe muti omusanga nga kona musajja and that's a fact. Bogeno is bad experience that teaches. Kademwako terisenga kolatya terisenga abuulirira bufumbo n'abukumalirayo n'omusanga ng'alina omusajja. The experience is talking. Zonna ensobi aba yazikola kakati gwe aba ayagala zikwewaza kati you either take the information or you concentrate on her ng'omuntu abalayi bakalungi kali kake kusomeseza nako omuyindi nako okakoze eki okategedde in fact kampunzikirawo nga section eyokusatu njimaze omuyindi omulabe ye doctrine yako agenda kugulagulawo bu branch kyagezaako okufuna sente zino okugenda nga zikola ki nga zeeyongeza bwe ziba nga zeeyongedde that's when you qualify nga bino ebireeta sente zino mu matabi ag'enjawulo to make investments. Wenkugambira nti tandika okugula akataka ewala kubako ne kabeera ezo sente tezijja kuluma naye ate with the time oba already olina obutegevu obumanya nti mu myaka 10 eno bizinesi yange eyinza okuba nga eguddemu mu myaka 10 ogenda kwesangayo nga ate biri bikuze be bantu bowulira nti awangadde ne sente zonna obulamu bwo bwonna paka lwakoze eki lwagenze senga wanoonyerezako omusajja bamuyita General Parts yali w'amaanyi nnyo wano mu G9 wetuyingiridde 2000s nga mugagga muzibu yayonoonye edduuka lyo General Parts yali wakiseka yali awo ku paaka enkadde genda bonna obanoonyi Walusimbi's garage bonna nga babeeramu times and seasons bijja ne bitambula abasajja abo bonna gye baggwera tebaali banaku baatuula ewaabwe kyekyabasevinga amataka ge baagula edda
nga bakugamba genda ali ku police general party ayinawo eka 5 atundako decimals 2 ne mujja ne mumuwa millions 2 ateeka ku account zimumala okuli omwaka gwonna era baafa ebyobugagga babirekera abaana lwa nsonga nti we baafunanga bino ebyaleeta ssente zino ez'okumukumu ate baagenda ne bayinvestinga ti investment yekusanga kyova olaba omugagga teyeeraliikirangako pensioni bw'oba okyeraliikira pensioni oli mwavu nga bakyakugamba nti no kaakati wano simanye NSSF enaakuwaki Sudiri asobola okirowoozaako ekyo investment ye gyakoze eki gyatunuulidde simanyi oba ogezaako okupiikinga kyenkugamba ne tuveeyo n'omugambo gwaffe ne tugamba nti atulimba ata nti mu myaka 3 gyasitulinzewo naye nga process tewagimanya olabye maze tewagimala process tewagimanya kyokka ate process agezaako gigamba owakana ebbanga lyonna litambudde nga 5% reach 95% ate tekigenda kukyuka. Why? It's the way we consume information. Ate toni agenda kituuza kyova olaba zino programs zibeerako abantu batono naye senga akugamba nti nno gundi yazze wano oba tengetenge obaani ojja kuba mu millions. Why? That's how you think. It's your thinking that has brought you there. Only that the rich will say that I'm self-made, but we are all self-made. Omwavu n'omugagga oli mugagga wakikyolowooza oli mwavu kubanga ne bw'onaaba ng'olina opportunities ezenkanawa ng'obwongo bwo tobutraininze tuside opportunities kati nange obasinkana era nange omuntu bw'ona nsanga nze buli kyoŋŋamba nina kye nsobola okusomesezaako ate naawe okusinkana omugagga tekisobola kugaggawaza buli relationship yonna eri reciprocal. Before you look for contacts, make sure that you are contact. Okitegedde kyenkugambye nga tubagamba nti munoonye associate n'abagagga noonya contacts nga tonnaba kunoonya contact making sure omanyi oyinza okugamba mikwano teginyamba weebuuza ogiyamba ki kuba omukwano gw'otalina kyogattako tegugenda naye kubeera naawe kati value yekucreatingira contacts zo kati gwe mugaso kiguli. What do you bring on the table? Eyinza okuba nga it is social media kwogera kuno naye nga abantu bakuliko ekitone bakirina ne they don't know how to monetize it. Yagala bwagaza okuvuma abantu n'atambula n'akolaki n'agenda kati olabye olina mukwano gidi wasoma najjo gwobadde nabo ku kyalo abantu abo twawukana nabo n'ogenda n'omala emyaka nga 20 n'osinkana omuntu n'osanyuka really excited nsanyusa okulaba n'ogamba otya within 30 minutes ebyokwogerako nga tokyalikolaki tokyabirina omuntu wakuwa kaadi namba ogenda okulaba nga akuba essimu talina kyakoze mwali ba mukwano. Thank you very much. Ebintu bikyuse kati buli relationship werage oganya kwata simu zange ate ebiseera ebisinga era ogenda okwekanga alemerako kuba ennyo akuba essimu aba ayagala kunyambi nakulabye olinamu ka connection nakulabye teri akuddira nga omuli waggulu akubeera wansi weebuuze lwaki kuba kati gwakutwala nti oli contact lwaki oganya okukwata essimu mu byoyagala si contact naye nze olwaleero bwemba nkula amataka bwe nsisinkana looya naŋŋamba nti ndi mulangiseeyo ennamba nja gikuuma ffenna tweriko contact ngula ettaka akola mu byattaka kati omuwendo walina okubaawo in all stages of life kiki ekikugatta ku muntu kati ne bino byobadde oyogera ate ansinkanye gune make sure nti nga tonnaba okunormalizinga relationship ngenda kumwongerako ki tuyinza okulema okukwatagana nembeera n'akavubuka akasajjako abagagga lwaki bakaagala omugaso gwako ke kagenda okugenda kagamba essaala omugagga ayagala nnamba kyekimufudde naye alinaako omugaso
Baada abantu bamayina betula ba bloka babagamba kati yateekawo omugaso gomulaba nga alinyanga atayita makulu naye nga bloka wa mugagga omulemo n'omugagga omutuukako ye n'amutuukako kati alina omugaso gwe kati naawe buli oweeteeka amaanyi go making sure nti gagenda kukwata kuli naye ojenendoze ne negative ogiteeke ku positive kati ndowooza ffenna abaganise programu tutegedde ensonga lwaki abantu budangamba batulimba no is the process for the process ate omuntu aba alowooza agenda kitegeera mu ssaawa waliwo mikwano gyange ekitera okunsanga ku tiktok okwo abamu basanga mu field oyina ngamba ALLANCRUZ njagatanga YouTube olanga bwokyaza abantu ab'amaanyi kati nga nange mbakyaza naye kati soko nkulaba nnyo ne spice oyo soko omukubira omugambi njagala mukyaza n'obwana ye munnange it's a process gwe tandika mpola beerako mu press conferences jangu beerako mu bivulu kavaringako kola bwoti otambula abantu naye tosobola kuva eri buvi muntu n'ogamba nti nalandisa YouTube channel bwewankubira nakugamba ki bw'oba ojjukira bulungi ennaku bwe nagamba nja kulaba olunaku nina kye nakusaba ntera nnyo ojjojjeyo nkugamba mpeereza kuli no waŋŋamba yes wakiŋŋamba lwaki mba musaba nnyo olabe ku muntu ebintu byakola ekikuleese wano ndaba ku kikyokola nendaba ne following kati following yo yekweyimirira neŋŋamba njakulabibwa abantu emitwalo ebiri and the world is cruel ensi bwetyo bwegera oyinza okugamba nti no haji alakinga ethics ekitegeeza bano abawansi bo tebabayambi no nabo balina process gye balina okuyitamu lwakuba tebajagala agenda kuteekayo ka video kamu bubiri kaleeta abantu 240 akagende nga kazimba only that people don't appreciate it bona jangu owezezza abantu oli mitwalo 20 bali ku gundiyo buli yenna gwona okubira nga akugamba jangu tukole naye tayagala kumanya wayitawa ensi yaniriza bawanguzi Alaikum salam. That's a fact. CRUZ exclusive gwe mukutu saga kubanga atensuka kwa nakola. Haji ile bigambi wanjagado okusembyayo. Nenza Haji nzikiriza artist muiko mfunirayo na kuleta Haji tumenyenga mukubanga amagezi goina n'ebigambo byona. Ensi yaniriza bawanguzi. Chovula babakwata abaana omukyala nga asitudde omwana. N'omulaba nga KCCM kuba kabangali ng'emutwalo gaana ekyo kigwe n'olumwa teryamumanyi there's nothing you're going to do about it and it's being like that you can only shout n'okola ki is until gw'olwana ne weeteekako relevance ne bwe nga nti nina akabaga ewange ku Sande bajja kujjula tent naye gwe bw'obanga ezizo ziriko okusonda ojja bwoti olinaga asijja kgenda bwoyo ala naate kikya nti yali atusaba ssente oba musumbuye naye wange n'abayita bamanyi bajja kutuuka n'okulya buli weekend mujje n'okusiibula ogamba ensi eyaniriza bawanguzi is not fair but it's a fact kati osalawo onyiige oba osalawo weerwaneko salawo okiteeke ku mutwe oba okiteeke ku mutima kiri kyombo okiteeka ku mutima kijja kukuba paka lwoofu bw'okiteeka mu mutwe ojja kisalira amagezi kansuubire bingi nnyo byofunye mu programu ya kansuubire amagezi ge bakuwadde okuwuliriza programu zino kyenzaagalako tezivunda ojja giraba leero oddemu kisharingireko baaba n'abaana bo oli bawaako era balimanya nti mu 2024 waliwo omwami bali bamuyita Haji Bakaluba era naye bwotyo bwobadde ongaye nti simanyi mbaddeyo naakakola bibeerayo era oli kati ojja kujana Bakaluba ateekemu ajja kuba ali awo nga konti era mbadde ano nga nakatuuka ne ŋŋamba Haji Haji programu eno gye wasembeyoko naŋŋamba programu nakikola dda naŋŋamba nakoma okukola programu ezo December ne mugamba tuli mu Gwakubiri ne mugamba kati that's how powerful information bweri nti tesobola kuvunda programu eno gye tukoze olunaku olwaleero wajja yita emyaka 10 oliddamu omuntu aligenda n'atemaka kiripu n'akumoneka yamba ensi saagala kubanga ate nsukka ku wano olunaku olwaleero
mbadde ne Haji ng'obulamu butambulira ddala bulungi nnyo nga bwe nabubala okusinkana abantu nga n'ofuna amagezi amalungi. A big up to you mukwano gwange, muganda wange, mukulu wange, Newton Buteeraba. Finally Haji maze ne mufuna ate kansula ekintu kitaano kijja tambulira ddala bulungi nnyo tulabe ate nga nange abaako ne byangattako mu bulamu. Akusama baddewo bulungi musajja wange akola ne Haji wano okulanga tubadde ne waako omulungi gwolaba ku kamera y'olunaku lwero Bakim, Sharif bonna ntambudde nabo okulanga ate tubaawo Haji neyanza nnyo neyanza. I've not taken this interview for granted. Nkitwalire ddala nga kino nange kyekinyongeddeko mu bulamu bwange naddala n'okwekulaakulanya kinyongeddeko nnyo. Saagala kuba nga tensukako wano olunaku lwalero sibe bulungi. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.